ngizaayo weeziri. Nyala bakadde akalungi kano. Obadde ogamba oti? Bakagambo naawe twala eri. Sina kye ngamba tolaba nva kukola. Nva kukola naye nga mbalamusiza kansubire nti muli bulungi. Kati mbagambe ki? Waliwo akantu kewayogedde mu show. Ogamba fuba okulaba nga omulambo tegufuluma. Muzigo obadde otegeeza ki? Waliwo emyaka nga okufiira mu muzigo oswala. Ate nga omulambo si gwe gukoma okuswala. Omanyi nze ntya nnyo ebiseera ebisinga obungi tutuuse emyaka kasoyingira 30 years oba otuuse emyaka nga anything kisobola okukwapeninga. Ndowooza nnyo nti nze agenze kale mba ngenze naye abaana mbambalese ntya era mbambaleseewa. Kiswaza nnyo ku myaka 40 ng'omulambo guba gufulumya mu muzigo. Kiswaza nnyo myaka 40 ng'omulambo guba gufulumya apartment. Waakiri bagufulumye ruumu emu naye nga wo ng'olina n'eddembe okugamba nti ogwoto bagukumaawo mu kiifu mu kajja kange. Omanyi tewali kintu kinyuma ng'okeera ku makya ne bagamba nti kaakati omugenzi bw'agibwa mu ggwanika emulago agenda kusooka kutuusibwako ewakaawe egindi gye tugenda omukubirako eriisa evvannyuma n'oluvannyuma olunaku olw'enkya alyoka atwalibwa ewaabwe. Naye omuntu ng'abadde wa muzigo olumujja mu ggwanika bamusibiza mu kyalo. Ekyo badde okimanyi ate woba kuteekewa. Nsuze wa landlord ebbanga ddene. Nedda ssebo era landlord kasita akeera ku makya n'amanya nti wafudde ekintu kyasooka okweraliikirira okimanyi. Mbeegayiridde temuleeta mulambo ku nnyumba zange. Abapangisa abalala bajja kutya. Landlord yenna kasita ova mu bulamu bw'ensi nga tannakusaasira nga tannaba kulowooza ku bbanga kiri osulidde ku nnyumba ze oba myaka 5 oba myaka 10 kyasooka okulowoozaako agamba eki nga kitalo kati omubiri gw'omugenzi guliwa nti guli mulago oba mmengo. Kati agenda kugibwayo ddi nti nkya kati nkya nti lwaliro leero mugenda mutwala mu kyalo direct nti atugenda sooka muleeta ano nti wa awo eddoboozi nga liwa ku nnyumba zaani. Nedda basebo omanyi muganda wange tulina ebintu ebimu bye tulowooza nti byalwali naye nga ge mazima. Ku myaka 40 myaka 35 wandibadde weeyiya ofune wootuuza abaana nga tofuddeeyo luddawa naye ng'ofunye wookola ki wootuuza abaana oba wenkana ki awo mukama waaba akuwadde obusobozi. Omanyi waliwo kye tuyita obusobozi ng'awo ofuniddwe obusobozi awo mukama waaba akuweeredde obusobozi ne bwabanga wala naye nga bagenda kugamba nti omubiri gw'omugenzi amanyi bino bose mwagala biwulya naye ng'ate ffenna tugenda kufa naye bw'ofa omulambo tugutuuzaawa. Bw'ofa omulambo tugutuuzaawa. Lugonvu avudde mu bulamu bw'ensi mu mwaka gwa 2009 omulambo gwe tugenda gussa wakakati olugujja mu ggwanika mu Kampala International Hospital mukama nange ajja kunkati oba mu Lugonvu General Hospital. Mu Lugonvu General Hospital omubiri gw'omugenzi bagutuuzizaawa. Abakungu bazi bagenda kulindirawo mukubako eriisa evvannyuma abatasobole kujja busubi kyamaganda naye omanyi okuba nga olukujja mu ggwanika emmengo oba emulago oba ensambya nga bakukkiriza lwengo direct. Ekikukkirizisa lwengo si lwakuba oludde nnyo ku nsi tebalina we bakutuuza. Abakungu bazi banaatuulawa tewali. Naye ebyo byonna lwakulowooza nti at the age of 30 years tukyali bato. Kati abantu abali myaka gyange bo balowooza bakyali yanga bakyali energetic forgetting the energy you have as of now. Oyina kujeyambisa okuteekerateekera enkya nga tokyali energetic kubanga byonna bye tukola kati tetugenda bikola nkya. Buli mbulamu bwe tulimu olwala enkya tetugenda bubeeramu. Obulamu bwe tutambuliramu kati embeera gye tulimu kati eddembe n'amasanyu na buli kimu nabadde njogera naawe naye nkugamba nti obulamu bwe tuwangaaliramu obulaba
nokera ku macha twakedde ku macha sawa 12 ne gamba katugende tutu ompiji tugenze mukono tugenze jinja tutu tuli ku northern bypass sawa 12 dakika 45 tukomawo mu kibuga Kampala nenga tambudde kilometers ziri mu 3 akasera kagenda kutuuka mwana wa tata nga sisobola kuvuga motoka kilomita 3 oba 4 olunaku naye ekibuuzo ekiriwo nti akaseera ako nga sikyasobola kukola bino byenkola ebyokuyiriba n'entuyana n'ensiba no abantu balage emmotoka ngivugira mu Niigiina ogiraba emmotoka ogivugira mu Niigiina jiini kubanga gino emyaka si gya masimaati emyaka gya kuyiriba kati kubulooza nti gino emyaka gya matayi abantu abalaba lugonvu matayi amatayi lugonvu abalaka essaawa za lugonvu ezisigadde za kuyiriba essaawa za lugonvu ezisigadde za kuyiriba lwaki za kuyiriba kubanga nkimanyi nti gino gy'emyaka egy'okuyiriba gy'emyaka nga nyina amaanyi agayiriba akaseera kagenda kutuuka nga lugonvu takyalina maanyi gayiriba akaseera kagenda kutuuka nga lugonvu takyalina maanyi gakola nga lugonvu takyalina maanyi googera naye ebyo byonna wadde nja kuba sikyalina maanyi gabikola kwokulya nja kusigala ndya ng'onywa naye ekibuuzo ekiriwo nti ebyo byennaaba nga nnywa n'okwambala nja kusigala nga nnyambala zo ssente ezinaabirya ezinaagula ebyokulya n'okunywa naaba nzijjawa mu ebyo bye nnyina okuteekateeka mu buvubuka. Are we together? Wali oyimbira akayimba kaffe kaliwa ak'obukadde buli mukadde golaba akootakoota teyali mukadde lumu yali mulenzi na buli kinvinvi oyo gwolaba eyo be bawala b'okatundu abo abaaliwo okuva lw'otandika olina olugendo lw'otambula okutuusa lw'odda gy'ova obuto obuvubuka n'obukadde gyemitendera mwe tuyita okugenda lwakuba okukadde wakati kizibu Adamu bye yali akati bizibu olunaku lw'eggulu kati kizibu okuluweza olulamba ensi tuginogako kale makoola obulamu bw'ensi eno tebukyanyuma nnyo. You get me? Yeah. Tuli bavubuka olwaliro enkya tugenda kuba bakadde naye wonaatuukira obukadde omukadde alina okubaako ne waawummulira omukadde tawummulira muzigo omukadde tawummulira muzigo omukadde tawummulira ku nnyumba za kitaawe omukadde tawummulira ku kika ku kijja omukadde awummulira wuwe omukadde awummulira wuwe n'abazzukulu benze tomanyi bwe neegomba kufuna bazzukulu nga mbuyita anti nga tubeera tulya kanyama jajja tanywa caayi mukalu anywa tuta ng'ente weeri wali ente nga weeri tukama ne bweba teriiwo nga mukama atuwadde obusobozi tulina akasente akagigula nga lugonvu alina kiprado kye ekikadde muzeeyi lugonvu kiprado kye ekikadde nga yakigula mwaka gwa 12 tulimu 290 eyo nga kyayubibbi ebiseera ebyo kyekiba ekikadde nga kya UBN yakigula kikyali ku UBN nga kyagenderamu ku kyaki n'obuzzukulu aga omuzeeyi oyo ebyo olina byekolera kati ng'olina ennyumba gy'olambudde ensanyudde ibadde ekisenge bisenge bibiri kakatono naye kali easy oga omwana kati wanaawonya omuzigo no kambabulire tosobola kuba ng'oli mutono ng'oyagala kukola binene mu kaseera ako well kirungi tuloote ebinene naye ebinene bwe tuba nga tukyali batono tusooke tunoonye ebyo ebitono bye tusobola okwefunza obulamu bw'ensi eno bulinga jimu n'obuzito bwa kilo 10 osobola obbusitula naye tosobola kuva gy'ovudde n'otandikira ku buzito bwa kilo 10 olina kutandikira ku kilo emu eyo n'ogyefunza ke kaziga akamu ako okeefunziza n'ogenda ku kilo 2 olwofunye ennyumba ya bisenge 2 oba kisenge na ddiiro n'ogenda ku kilo 4
olwofunye ennyumba ya bisenge 2 n'amadiira 2 ogenda okulaba ng'otandisa akazita aka kilo 10 nga baga nti oyo akikola atya akazita aka kilo 10 akazito ka kilo 10 ye muntu ng'alina ennyumba ye yabise nja kutomera mwana wange yabisenge 3 nti ababodo balaba omwana yagamba nti wabodo akalanda wakati omuterako kyaggulu yabisenge 3 n'amadiira 2 n'ebinaabiro 2 kuliko shedi 2 oyina olujja olwasitudde kilo emeka 10 bw'obanga obusobozi bwe bukyali mu kusitula kilo emu ne weepampaleka ku kilo 2 ogenda kutuka bukutusi ate bw'obanga bukyali ku kilo emu eyo gyefunze nga tunalinda kufuna busobozi busitula kilo 10 kubanga oyinza okulemerera okusitula kilo 10 oli n'akubuuza nti ne kilo emu yakulema olemeddwa okuzimba oyagala kutandikira ku kalina kalina bw'enaakulema omusajja ajja kubuuza oba mwana ajja kubuuza naye taata ne tubulwayo wadde n'akayumba ak'ekisenge n'eddiiro naye ng'aliwo akaseera ke wali osobola ate kokazimba bambi nga tewakazimba mwana wa taata olwo n'akalala ke watugamba luli nti omuntu atannazimba tomutwala ku pulojekiti yakuzimba wali otegeeza ki kubanga tabimanyi manyi gano ge mazima waliwo ebintu ebimu nga si kujerega naye nga ge mazima agakaawa omuntu atalina emmotoka lwaki nkutwala mu bondi mu kibanda ky'emmotoka onnondera emmotoka omuntu atalina mmotoka lwaki nkutwala mu kibanda ky'emmotoka onnondera emmotoka olina kyogimanyiiko obulamu bw'omanyi ggaali ne tolina na piki kate nkutwale mu kibanda ky'emmotoka mbadde manyi bantu alatwalako nzimanyi tetutwala mikwano tutwala bamanyi okyali mu muzigo olina emyaka 4 nze nyina emyaka 2 tugeze oba 25 oba 3 gw'olina emyaka 4 okyali muzigo nange mbadde muzigo nfunye obusente obusobola okugula akapoloti gw'okyali muzigo lwaki mutwala okunnondera poloti olina kyomanyi ku bulamu bwa poloti olina kyobumanyiiko bukyanga obaawo olina emyaka 4 oba emyaka 3 tozimbanga lwaki nkutwala okundabira ennyumba yange olina kyogimanyiiko gwe omanyi ne batabula seminti omanyi ne bagula seminti tukozese buli kintu tunoonye abantu abakiinamu obukugu waliwo abantu nga balina kulambula so situwa magezi atatuuka nga amakerere lwaki ompa amagezi g'emakerere kati njagala genda mu Amerika ate mbuuza atagenda nga mu Amerika nti waman Peter wa nga tolina na passport tomanyi na ku internal affairs nkubuuze nti mu Amerika ntuukayo ntya nze nyina passport mbaddeko ne Dubai kati ntandika okubuuza gwe atalina na passport ng'ekyobugagga kyolina ndaga muntu nga tolina na bank account nga tolina na email address embassy kwenaayisa visa yange obubaka okungamba nti bampadde oba tebampadde kati gwofuuka omugezi wange muganda wange wemba wagula politika nonye yagigula abitegeera yagijja okuŋŋa nti awo noonya abitegeera funawo osobola si oyagala noonya abitegeera manyi biruma okuwulira naye ge mazima sajja yali ani nali muwuliriza yakubuulira kye yagamba yakikubuulira naye nga kyekyo twavudde gye twavudde nga tuyingidde jjaamu obulamu obwo obulabye okuva ku makya ekyamaanyi kye tutambuliddeko gabadde mazzi chapati ne bijuyisi waliwo akaseera muganda wange birye ng'okyali mu busobozi obubirya waliwo akaseera ng'omubiri gwe tegukyasobola kulya chapati nga gulina kulya ttooke naye gujja kulya ettooke omubiri guli ogwalya chapati lye gwateekateeka omubiri gwaffe gulya chapati gusobole okuteekateeka ettooke ly'obukadde tetulya ttooke mu kaseera kandi tulivinga that comfort life kulya ttooke na nnyama na biki ate mu bukadde tulya chapati n'ekikomando manyi w'emyaka 6 tanyuma kulaba nga ali ku Rolex agamba nsalirayo essupu n'ebijanjala biri n'essupu nkorobaawo mubeere bulungi